waliwo omuntu eyajja n'afuuka mukama wange mu bizinesi ez'enjawulo, omukyala ali ku social media kuno agamba bino ne bino ku Polo TV kindagaano, ayogera bingi. Nze nate sikiwadde nnyo budde kubanga omukyala oyo Madamu Goreti tumanyiganye naye, namuwaako advice ne mugamba Madamu Goreti mbadde nsaba ogendeko mu kooti, osanga kooti enaakunnyonnyola. Nze nemereddwa okunnyonnyola, lawyer walemereddwa okunnyonnyola, ba YouTube be yaddukiramu bamunnyonnyola ne balemererwa, mikwano gye bamunnyonnyodde be yali akozesa ne balemererwa, ne mwawa advice agendeko mu kooti nekiggwa. Naye ekindeese omukyala mpulira ayogera nnyo ku bantu abakulu, kuba nawuliddemu ng'Oweekitiibwa Gashumba, ne mpuliramu nannyini ttaka Alisoni, ne mpuliramu chairman. Byesimanyi waje biva kwe kujja in protection of those people. Omukyalo oyo yakolagana nange mu bwa Godfather nganze era wendi era ettaka alimanyi weriri, anti kaduuka alimanyi yalirabako yajjako okuligula ne tuligaanira nga waliwo abamulesa ga Godfather alina entalo n'omuntu ayinza obbaguza ettaka eryo okitegeera n'eŋŋaano dimuwa. Waliwo abakulu bali ku media ko babayita bamasaaba nabo bamanye ettaka eryo kweriri era bajjako nawo baligule n'eŋŋaano okulibawa. Omukyala ettaka yalituukako alimanyi, naye omukyala si mulambulukufu mu nkola ye, si mulambulukufu. Mumubuuze ti Godfather bw'aba womwemulugunyako mu bigambo byoyogera ng'olabika olina looya, ayina looya ye bamuyita Sam, lwakaba yamu advising ndowooza baafunamu okuka obutakkaanya naye ndowooza baabutereeza kati kubuli looya we. Mumubuuze omuntu ayina looya, lwaki justice oyagala gifunirako social media? Lwaki to instructing lawyer ona agenda mu kooti n'alopa Godfather bwe kibanga ddala Godfather mukyamu? Mumubuuze ekibuuzo ekyo. Ekyokubiri mumubuuze wagendako ku ttaka eryo nga Godfather takutwalangayo ne weetwala ne wa chairman n'otwalayo n'omuntu mbono gw'okwasiza ebibyo, chairman n'akugoba ntakumanyi, genda oleete endagaano, oleete n'omuntu gwe watuma akugulira ettaka eryo. Ekyakubiri. Ekyokusatu mumubuuze endagaano looya gye yakuwa Godfather gye baakuwa erimuko ku bbanja erya miliyoni 6 olimanyiiko oba tolimanyiiko? Mumubuuze ebibuuzo ebyo nti era bw'oba olimanyiiko kuba mweriri lwaki tolyogerako, era bw'oba tolimanyiiko looya wo akuweereza atya endagaano erimu ebbanja n'otalimanyaako? Ebibuuzo ebyo mubimubuuze. Ekyokuna mumumbuulize Godfather ebbanga lye wakolagana naye n'omukwasa emirimu gyo gyonna egiri mu Kampala supervising apartment ze wali ogenda ositula, country home yo gy'ositula, n'ogamba akunoonyeza ekifo ky'okuzimbamu loogi ekya layisi ng'ate kiri kumpi ne town kye namunoonyeza ne muwa biki byonna. Wali omusasuddeko yadde ennusu 10,000 ekyokukolera emirimu egyo? Wali omusasuddeko yadde 10,000? Mumubuuze. Ekyokulala kye njagala mumubuuze, Godfather ayinako message zo ng'omugamba abeeko abantu bakunoonyezaayo abeesimbu nga ye besijja kwogera. Bannange omukyalo oyo yali agala kunkozeseza ku bwereere, amala ntega akalippo mbeeko ekitimba mwengwa nzigweyo. Omukyalo oyo omukyala Goreti mumanyi bulungi, tuzze tukolagana, yajja gyendi nga bizibu birala bye bimuleese. Era waliwo abantu mumubuuze yakubanga buli kiro ebiseera byonna mpaka budde ku kyanga teyeebaka akuba akaaba. Era olumu yakubanga nga nyina bendi nabo ku WhatsApp ne mugattako nabo. Era weebali bamumanyi bulungi. Osegeera kubanga bo tebavangayo kunkomplainingako yadde naaka ye yakomplaininga kubanga alemereddwa okunfera nga ye bwe yali asuubira. Omukyalo oyo ebyamuleeta byali birala, era audio ze ne video ze nga nkubira nga akaaba, asikunkubira wabula yamperezanga zi video nga akaaba nga akola biki byonna abimanyi. Naye we namuyamba n'asiima enkola yange, era najja ne mukwano gwo mu Jamaica wano mu Uganda ku issues zezimu. Omukyala bw'aba agamba
Nditamanyi munkola Mwawe n'atawanyizibwa amagini oba endwadde ez'enjawulo ekyeyo kikalubye oyagala kugenda ku kyeyo wabula nga visa egaanye ebintu byesibye oba obufumbo buyuga kankwanjulire Haji Mukisa Karimu omusomi w'edduwa agenda okusumulula byonna ebyesibye akuggyeko ebisiraani asangibwa Bujuuko Mityana Road era ng'ajjanjaba ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Qur'ani amwetaaze mukubire ku nnamba y'essimu 0778929141 nga ne ku mukutu ogwa WhatsApp kwali butereevu tinno sangula amazigo omunoonyeeko tojja kwejjusa yange yettaka nze namukubira akalango ye n'agula ettaka mbadde mbasaba mumumbuulize era nga bw'agamba nti yankola simanya simukoleranga kintu kyonna mumumbuulize Godfather olunaku lwagenda mu district y'Engora nga banoonya kitaawe we yaziikibwa gwe yali tomanyi na kumanya waji yaziikibwa nga n'okumanya tebakumanyiyo nga n'omuntu gwe tutambuliddeko ali mu myaka 35 yakoma okugendayo nga wa myaka 10 taneetajjukirayo yali anoonyeeyo ki ku ntaana eyo mwali munoonya yaki entaana ya kitaawo mulimeko ofukamire omubuuzeeko na biki mwali munoonyeeyo ki gwe mubuuze bw'aba agamba nti oli mukwano gwe yalina obuzibu ababuulire kye yali ano na ku ntaana yaki kubanze namuyamba ku buzibu ne ntuuka n'okumuwa confidential people abange abali confidential abange omukyalo oyo mumubuuze bwe wabeeranga wano Godfather amuwaako ku ssente ez'abayinginiya be yagendanga nabo ku sayiti byonna nze nabisasula nga nze nyina essuubi ntajja kumpa kuba namujja wala ate Kampala talina baamanyiyo ebintu ebyo n'ebiri wano tewali wa Luganda lwabimanyi era abaali babimanyi byebo beyeegobako baani bonna nange nga mwedi kakati obuzibu bw'omukyalo oyo jangu wano mbuti please mare nyini bizemu mwe mu buti eno mu garden obuzibu bw'omukyalo oyo alina abantu beyanzijako beyakwatagana nabo nze nga simanyi kuba ayita nnyo emabega waati abantu abo bwakwatagana nabo ne bamutamya buli omu nga bo bamaze okukibala nti Kampala talinawo muntu we ate n'abantu baabo mu kyalo bayawukana bubi yabawa ssente nnyingi nnyo babeeko bye bamukolera n'abazirya Kampala baagaana okufaayo ku bintu bye ate n'abalala abalinga abandifuddeyo state gye balimu tetujja kugendayo wali confidential ne bamubala nti bwe tumuggyako ebintu bino n'atadda kubanga she's a British citizen ne tubaako embeera yonna tuba tubitwala ye kyatamanyira kyatalaba okitegeera kubanga ye ne looya we baatuka ekiseera nga tebali ni good terms bubi nnyo nga achuzinga looya obubbi n'obufere era ezo recordings yazimperezaako wano kuba buli kyoyogera naye agenda kisharinga na buli muntu ye n'omuzimbi gwe yafuna baatabuka omuzimbi owuwe gwe bava ku kyalo omuzimbi nze nga simanyi bigenda mu maaso omuzimbi ampeereza recording eno kanji balage wano omuzimbi ampeereza recording eno kusaite nasigala nga mmanyi bwe milioni era ne polisi bampabiddeko nefena tulina abaana tulina abasaba omuntu yenna ayigirira okukuunya okubaja katonda ateera kumaca nakuwaliza oba bajjajjaabo bagenda kumaca Godfather ne bakuwaliza ne bakuyiggira emirimu n'ebyokukola n'ekyokulya naye mpanga lyomala oba ebbanga omudde lyamala ng'agezaako okukutegeeza mukisa gwa bajjajjaabo gwe bakuyigidde muliro omuntu otasobola kubeera mirembe naye kuba oyagala nnyo kale gikomyawo kale engineer wampeereza message eyo ne muwakanya ne muganda wange sigobanga ku site n'ebyokugoba sibimanyiiko omukyala gwe yangamba ploti gundi eyimiridde mu site nenzikiriza
era mbadde simaye bifaayo nangamba Godfather tolimba mwagamba poloti eyimiriddemu gwoli ku site kuba ne engineer wo yaliko n'abaana be kyenazuula nti kyali kituufu kati ye nga bwe yampita emabega n'akolagana ne engineers gye saamanya bwe alinga ayagala okukoma wanneetondere yampeereza amaloboozi ga engineer oyo nga njogerera bubi nnyo era mumubuuze oba yakikolako nenkizuula problem weyava problem yali awo otegeera bulungi kaakati ebintu ebimu kyagala nnyo tubigendemu tugende eno tugende eri inze ne mwesalako ne tusigala nga tulina ekintu eki poloti ye ajje muwe poloti ye asasule ebbanja era bw'oba owuliriza odi yeeno akkiriza nti ebbanja alimanyi era ajje mulage poloti organizing malirize wano tugende ku ttaka eryo olindage njagala kumanya ettaka eryo bweriri njagala kumanya where the land is ne Alison muwe balansi ze yali ansaba sente ze yali ansaba yes mbulira olunaku lw'olisime tusensikane ku ttaka enkalagi just let me know the date when you are available. kali message ye agimpeereza nga kyamanya amaze mugoba ku ttaka namugamba nti genda oleete omuntu gwe watuma okugulira mujje n'endagaano ze kwesobola okukumanyira kuba bino ebirala sikumanyi kakati mutwala ku ttaka naye mumubuuze wasasula balance oyo gw'ogamba gw'omanyi gwe wali weeyama wakwatako sente n'oziwa mukulu Alison awo nze nakwata sente nemuwa nensasula Alison ng'omukyala aganye ye ng'omukyala ayagala kumpisa ku ffu ekigendererwa kye ng'ayagala kumpisa ku ffu kye yali aŋŋamba mufunireyo bali abantu omuntu omwesigwa nganze mu mbeera gye sijja kwogeramu naye nga ye ayagala nze nviiremu bwereere era endagaano eno yeenoona tugiwandiika ku lupapula luno lwa foolscap nga twewala omuntu okugiprintinga out n'agikolamu nga original kuba bw'oyigira ku lupapula lwa F4 oba F3 eraga layinizi zino ez'empapula so omukyalo oyo sijja kugenda nnyo wala naye namuwa advise agendeko mu kooti ekirungi alina lawyer naye simanyi lwaki mifo ky'oku instructing a lawyer wagende mu kooti ate ye yasazeewo okugenda ku social media kunoonya bwenkanya sijja kusukkawo awo ebirala biri confidential nnyo kunze naye sijja kubyogera okujjako ekinaba kyetaagisiza okuleeta proof ezo nyinza okuwalirizibwa okuzireeta mubeere bulungi naye by the way kyenja okusembyayo ba antikaduuka n'abo bamasaaba bababuulire ebintu ebyo kuba bagezaako bimanya bajjako okugula poloti eyo bababuulire ku bintu ebyo babimanyiiko poloti weeri amanyi ne weeri yatuukawo naye tayagala kunsasula abantu abasigadde yabagoba babanja naye nze nagaana okunyiiga mumulekere ebbanja eryo nagaana byonna bye mukoledde tansasula nga mubanja poloti kennyini tugibanja yampeereza ssente mu Okitoba mpaka Novemba nenzitereka nengena nengula ate ye yaŋŋamba nyina amaloboozi ge gano nga ŋŋamba mu poloti yali ya $15,000 muze ne muguza $17,000 bwe mba nakulyako $2,000 mu Uganda ya leero kuba musango nnyo tomanyi osanze ku social media ekikuleese sigula poloti ojidde mu bizibu birala n'ogamba nenkunnyonnyola ebyettaka n'okkiriza n'ongulako nesibulankanya nti oba tompanga ku ssente oba sikumanyi oba wampola oba biki nengula neno nenya $2,000,000 ogenda kunsanga wanga ne maama wo kennyini gwe waziweereza mu kyalo talina kyakulaga nti kyekino ubeere bulungi